genetically modified general Muhoozi Kainerugaba, the chief command of LDU command, jebale kosebo. Ebisale bisinga mwe abatamivu bwemba munywa omwenge nga mutandika okunywa mubeeranga abantu abalala batannanywa n'ebiseera bisinga abalanga omwenge aba batunda omwenge tebawandikako obulabe buli mu mwenge naye ng'obulabe buli mu mwenge buzibu nnyo kubanga bukwogeza n'ebyama byobadde tewandiyogedde. Kati essaawa zino we twogerera obulabe bw'oyolekedde okutandika okwolekesa obwenyi n'abasajja nga bakozesa eddembe ly'obuntu. Muganda wange tola nti onywa n'omeketa n'amagiraasi n'otandika n'okusala obwayi mu ngoye. Jjajja nkubuulira bw'oba anywedde pirisinalaaga oba anywedde n'ekibuku tewamunywako. I bet tewanywa ku kibuku kuba omwenge oguyize buku tewanywa ku kibuku. Didigi I bet you didn't consume chibuku. Bazeyi bannange muzjukize muwana ani yanywa ku kibuku. Ani yanywa ku kibuku. Kati Muhoozi Kainerugaba bw'oba tosobola ku Nairo special aga batomusobola apirisina aga batomusobola engule togisobola nga ne wala gitomusobola nga akuyitira kati kibuku wali bali tomusobola munywako wandibadde wafadda nga kibuku yakutta. Kati mukulu nga tonnaddamu kwogera kigambo kyonna eno tweet gy'okoze olwaleero oba gwogiwandiise oba kojjawo mu Andrew Mwenda egenda kuzaalira maka ebyazaalira ku nsiko. Basaavinze famire ya Didigi sina kindiga ne Didigi bamusaavinze n'abanga bamusaavinze wamuluma kwe kuwandiika ebigambo bino. Mwenna mwadde muli awo ne mulaba sanctions batadde ku basajja ba poliisi ba Museveni. Waliwo sanctions eziteekebwa mu public domain zemulabako ne tuzisoma ntubalaga biki ebibaddeyo. Ne waliwo sanctions ezitateekebwa mu public domain oba ku mitimbagano. Nga sanctions zino bazisaavinga abantu ssekinnoomu. Kati nga Museveni ne famire ye. Sanctions z'ebiseera ezinga tezijja mu public domain. Kati mu sanctions ezafulumye okwabadde ez'abapoliisi abasatu kwabaddeko ne sanction eza famire ya Museveni era yazirisiivinze. Era nkimanyi nti ambasada wa Amerika oba naawe bakolagana nabo bebamusaavinze ku lwa ggwanga lya Amerika. Yensonga lwaki mulaba dairy drinking general oba genetically modified general ali ku mutimbagana anyooka. Lwaki anyooka? Nina information edaga nti basaavinze Museveni ne family sanctions ezibiriddeko dairy drinking general okujja ku mutimbagana ogutandika okuwalampa n'okuwoniga eggwanga lya Amerika. Abagambye bw'ati abagambye nti achiikirira eggwanga lya Amerika mu ggwanga lya Uganda wago tuyita ambassador alina okwetondera Yoseriti Bahabulwa mu buntu obutasukka lunaku lwa bbalaza ku ssaawa 3 ez'okumakya olw'enneeyisa etali ya kikungu gy'atadde mu ggwanga lyabwe. Bw'aba takikoze agenda musaba afulume eggwanga lya Uganda nga nenna bugisimufungize. N'agamba nti era bo nga bo babadde tebalina buzibu na ggwanga lya Amerika nga badde bokyogera emirundi egiwerako. Naye gye buvuddeyo katono batandise okufuna obujulizi obw'ekkonera obulaga nti eggwanga lya Amerika likolagana n'abo abavuganya gavumenti ya kitaawo eya Yoseriti Bahabulwa Tabaisiro mutabani wa Kaleeki.
Isi muganda wange ndowooza ebigambo ebyo obiwulidde wammanga nkulamusizzaako nnyo kulika obwakedde muganda wange najo osinza okuba nga otuwuliriza kutegeeza nti ku UG Updates TV kw'obeera baganda bange bali emitala w'amayanja e Bulaaya mbaanirizaako nnyo mbakulisaayo nnyo mu wiikendi mmwe emikwano gyange yonna gye mwabadde nsuubire nti nno wiikendi yabagendedde bulungi gwe yafunyemu obukosefu mukama akusaasire naawe yafiiriddwamu we mukama katonda agende maaso n'okuba nga akugumya mukwano gwange yena inaali eyo abali South Africa abali Kenya namwe balamusizzaako nnyo kakati ndowooza owulidde omusajja waffe okuva emitala w'amayanja ekigambo kyatuwadde ng'atwala okulabula ekifaananyi kyatusiigidde embeera egenda mu maaso n'okulabula ensobi ze bakola kati kiri gy'oli okujja mu comment section n'otuwa ekituufu gwe okusinziira ku ndowooza yo nga w'obiwulidde ebigambo ebyo golowooza kiki ate tuwe n'ensonga lwaki gino Muhoozi Kainerugaba ya withdrawinzeyo posts zeyabadde apostinze ku mukutu gwe ogwa Twitter ezabadde zirabula n'okuwoninga Ambassador William Pope owa US wano mu Uganda njagala kubanga yabadde atugambye olunaku olwaleero nti gazibula ssaawa 3 lunaku olw'Emmande wanaaba atawandiise apology ajja kuba yadipakinzeemu dda ng'asibyemu dda enguguuze nga yazze dda ewaabwe ku butaka nga yaviiridde ekizinga semazinga wa East Africa kati ekyo kyonna kyonna kitubadde tulindiridde paka kati bukedde tulinda ki kiddako gwe mukwano gwa golowooza ki ekiddako golowooza ki ekigenda okubaawo jangu mu comment section sheyalinga likinga naye ekyamakulu gwe mukwano gwange twerabira ku subscribinga naddala mmwe abatanakubanga mu subscribinga ku UG Updates TV kubiriza jangu o subscribinge o sharinge o commentinge muganda wange gwe ali eyo ampuliriza baganda bange nyongero bategeeza nti no buli kigambo kyonna ekyenkyukakyuka ekigenda okuba nga kikugattako tugenda kuba tukikuleetera gwe okiweeko endowooza wabula njagala otegeera ebyo bigambo si byabasenkulu ba UG Updates TV wabula by'abantu abawa endowooza zaabwe abawa analytics ku nsonga ez'ebifuzi ezitwala eggwanga mu maaso era mbategeeza nti no mbaagala nnyo temuva ku UG Updates TV genda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga ng'osharinga ng'olikinga